Oluvannyuma lw'ekibinja ky'abantu abatannategeerekeka kigendererwa kyabwe okugezaako okulumba ettendekero ly'abasomesa erya Kanone Apollo mu kibuga Fort Portal ku nkomerero ya wiiki ewedde, abakunukkiriza mu 20 ne battibwa. Abakulira amasomero agaliraanye ebitundu bino basabye okuweebwa obukuumi ku masomero gano kitaase akabi akayinza okutuusibwa ku bayizi baabwe. Nga basinzira mu lukiiko lw'ebyokwerinda olwatuuziddwa ku kitebe kya disitulikiti ya Kabarole olunaku lw'eggulo, abaddukanya amasomero bagambye nti tebalina bukakafu bwa byakwerinda eri abayizi baabwe. Era kati embeera ezze mu nteeko, security eri ku ground, poliisi weeri n'amagye gakuuma bulungi ettendekero. Naye nga tusaba gavumenti etwongere abasirikale okukuuma ekitundu kyaffe, tufune permanent deployment ku institution day and night, wabeerewo ki obukuumi obumala. Place a strategic detach to cover the area of Nyakasura School as a great institution, Kanone Apollo also as a great institution, just as it was done for Kichwamba, because these assailants are targeting virgin and prone areas. Wadde nga ab'ebyokwerinda basuubizza okwongera okubinyweza, bagambye nti olw'ennamba y'abasirikale okuba abatono tebasobola kukuuma amasomero gonna mu kitundu kino. But I cannot assure you that in every school we're going to put permanent deployment inside. The only thing we can do is beef up security outside, have mobile patrols 24/7 to ensure that you are safe. So I can tell you the few that we have got credible information from them. So we need more information. From your secondary schools, and I was overwhelmed in some of your schools security has the smallest budget. Ng'oggyeko bano abakulembeze b'ebundi bujo balabudde bannabyabufuzi mu kitundu kino okwewala okutabiikiriza ebyobufuzi mu bulumbaganyo obwakoleddwa. I also condemn people who are trying to use these unfortunate incidents to politicize them. There are people who have started politicizing the incident and yet they have no information about it. Some people are personalizing the incident and yet they have no information about it. Please remain calm. Let the security agencies do their work. Bundi Bujo district is now secure after handling the militia outfits that attacked our detachers in Kakuka and Malindi. When we realize the threat level, we realize this is not a military threat any longer. Kyokka newankubadde agumizza abantu okudda mu maka gaabwe oluvannyuma lw'okunyweza ebyokwerinda, bo abatuuze bakyali mu kutya nga ne gye buli eno bakyalabwako nga beetegula ekyalo. David Bukenya, NTV, Akawungeezi.